Sabayimbi akasente we kaba kaze mwekubeka enfuufu naye tujja bayita mu kalulu. Sente muzirye Eddy Kenzo nga mumanyi nti mujja kukola mu kalulu. Tetwagala muyimbi gwe tugenda kubira simu wano mbw ate olubuto lunnuma ate abantu bajja kunkuba obucupa mujja kuyimba. Ekyo kyo mukirye nga muzimanyi ziwooma naye buli muyimbi akutte ku sente ezo y'olusingi ojja kuyimba. Bannange ojja kuyimba. Leka tukubire mu kalulu mbujangu oyimbe emitooma oddawo tubulire ng'olubuto we lukuluma sibajjajjawo yalwadde. Waliwo abaali eza president ne batakola buuza Ssegiriinya. Buuza Ssegiriinya ajja kubuulira okulya n'otakola kye kitegeeza. Mulukulya sente z'abandi mulyawo ne Alani mwefulafula bajja kuteekako omusango nti gwe watta Bin Laden. Eno gavumenti giraba edduka. Ojja kumala okulya sente nga Ssegiriinya n'Alani ogaana okukola bage gwe watta Bin Laden. Owennembe nago emyaka egyo nga gavumenti ya Uganda yegukutaddeko wattira ki Bin Laden. Matisaliyo zedi mu Uganda. Kati Ssegiriinya tayinza kutta wadde ensiri nga yatemadde abantu b'e Masaka. So muzirye baya nti oba olya ne sitaani liisa kawujjo bwakwata omukono. Buuza abaali muto gikwatako. Tubonga naawe mujukira tubonga naawe ye Yosefu yali mirimu gy'abataasa mu kkuba ebidongo. Bamaliriza bakaabye era abamu mu tubonga naawe baziriwa. Abayimba mu tubonga naawe mwalimu n'abasumba yali mirimu gy'abataasa mu kkuba ebidongo naye bwe baabayita okukola abatajja mwakiroozaako.